nchiddamu abantu abajja okusinga okunyiiga abantu abajja okusinga okunyiiga nga twategeera dda buli kimu tukimanyi nga bo banyiiza obudde bugenze olw'okuba nti baababuzaabuza ne balaba ebintu bino ng'obudde bugenze bajja kunyiiga nnyo n'otusinga kale nno bantu bensinga okwagala buli mwere ku vidiyo kuno njagala abazadde mwena mubere ku vidiyo kuno bannakampala bannayuganda mwenna mbeta ku vidiyo eno kale nga bwetyo saagala balwisaawo nnyo okusookera ddala njala sooka kwebaza ndyoke nsimbula njala kubaza mwenna bannayuganda betukola mulimu gwe gumu ku social media kuno abakyakolera ku bwenyi bw'ekitabo mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bali mu struggle mbaagala nnyo mwe balikola mulimu manyi mulimu okusomoza kungi obwenyi bw'ekitabo buno bwatabangulwa nti abantu bakyafuna notification tukimanyi bulungi nnyo ne mukigumire ne mukolerako omulimu ne numbers tezikyawera n'abantu lwa ne numbers naye nga tujja zitambuza oba tulabe kusigalako n'omuntu omu gwe tujja okusigala naye kale mbalamusizzaako mwenna bakolera ku bwenyi bw'ekitabo nentumira ku bannyinaze ne baganda bange mwenna abali ku TikTok nga bakyatambuza ensonga zino mwebale kola amannya nagamenya dda mbamanye ku TikTok waliyo abanyampi bangi nnyo abebuzaabuza nga abafuka banaaba nga balowooza bamanyi ebyobufuzi bamanyi Uganda nga bwetambula kumbe bali ku states bali ku sereza state bali mu kulya bagamba tebali byabufuzi naye nga ate ogenda okuwulira nga balina emirimu byebyeso bitategerekako obategeera bali ku TikTok abasinga obungi banyampi abavubuka bali ku TikTok abasinga obungi nga tayogera nsonga za byobufuzi babeera banyampi basinga obungi kale manyi mubahandolinga buli kisoba tumiddeko mwenna bali ku TikTok abakyakuba ekintu kino I salute mu bali nnyo balidira abali ku Twitter mwenna Twitter holiers nammwe mbatumiddeko mu bali kukola mulimu ogwo bali kubeerako abawandika emails abakola emirimu gyonna nammwe mbaagala nnyo abasharing abapostinga nammwe mbaagala nnyo alright n'abakomentinga so no saagala barisa njala tandika n'akalowoozo ka leero then ngende ku kigula lugi bwe ndava ku kigula lugi ndyoke tandika program alright kale nno mu kalowoozo ka leero okusooka njala kwebaza mwenna bannayuganda baavudde ne bakuba omulango ogutakongola ku nsonga za Entebbe Community Airport oba Huwen Community Airport gimuyita Entebbe International Airport ekirali international say it's a community airport kale mwenna buli yavudde n'ayisa eddoboozi n'osindika message n'owandiika n'ova n'obujulizi kale njala kukwabaza nnyo mwebale nnyo mwenna abavudde ne mukola comment ku Entebbe Community Airport oba Huwen International Airport Entebbe mwebale nnyo bwe njita Huwen kiba kitegeeze ekisayi ky'Abachina si kyaffe lwakuba tebabuzaabuza mbu it's international airport it's a community airport ya ebintu bikolebwako tibetaaga kuba nti it's a international airport era nga butyo ku mbaga tekula musiiwuufu mubadde muli ku social media nga mulaba bizi wabitanga butandise okujja ate bwogera amatanka ate tebikwatagana ebintu bibeeramu ku mbaga tekubula musiiwuufu ola ne mubbala mubeeramu atatamira naye nga yanywedde kati ebintu tebikuyigula ttama buli kimu tubeera n'abantu buli kimu tubeera nabo atatambulangako naye nga atawooza mbu twakoze byokwogera ku nsonga z'ekisaawo ne weewuunya abantu entegera bwe eyimiridde etya kale nga bulijjo ku mbaga tekubula mu busiiwuufu ate busibuli kabizi kabita nga tugenda kaddamu tulina obuyizi obwo tulina okuleka bwogere kubanga buyimiridde mu kulya ebyo balina obbuwa okubeerawo kale nno njala nobebaza mwenna buli yagiye comment nasharing n'ebintu bingi bikyali mu maaso alright nga njala okwongerezaako mu kalowoozo ka leero era nkagenda ku kisaawe era buno kanagolokoloozo ka leero njala kagende eri mwenna abatambuze ng'oli munnayuganda olina kye tuyita passport ngera otambula ove Uganda oba otovudde mu Uganda ng'ova ku kisaawe kyonna okwetola ensi yonna ng'otambula buno obubaka bw'omu kalowoozo ka leero ensi nga bw'ogiraba si bweyimiridde era ebintu ng'obiraba si bibiri ebiseera ebimu weetaaga okuteekamu okwekengera ennyo ng'okozesa instincts zo n'okwetegereza n'okukozesa obumanyirivu mu ngeri gy'otambulamu n'engeri gy'okwatagana n'omugugu gyo kino kivudde ku ki mwalaba vidiyo nyingi zatambudde ku social media naddala kuno ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok n'emikutu emirala gyonna ng'abantu bakomplaininga naye nasooka ne mbagamba mu nsi yonna omulabe w'omuntu asinga obulabe ku nsi kuno kye tuyita fear mu kalowoozo ka leero mulabe wasinga obunene oba omuziziko ogusinga obunene mu bulamu baguyita fear your main enemy in your life is fear omulabe wo asinga obunene mu nsi yonna mu bulamu bw'omuyita fear kwe kutya ke katengo kasita olivaamu akatengo ojja kwesalirawo okuleba ebyo nawe weewuunye nti waaw ennyumba nze ngizimbye nze nguze emmotoka eno ye bannange nze abaddayo kuta ku kisaawe nga ntya nsoboledde okiyitawo nga nsobodde okubuuza omuntu ekibuuzo ne mukaliramu ekyo tuyita nti weggyemu akatengo naye kasita oba nga olimu akatengo weekoma omma oli awo
Mama tolina genda maaso kubanga buli kimu kyekiraba ng'okitya. Kamba jjukize nti buli muntu kasitovamu akatengo buli kimu kikwanguyira mu bulamu. Okubeera polite oba humble kirungi nnyo ebiseera ebisinga obungi. Naye ate bw'osanga ng'omuntu ng'akufuukidde ekizibu mu kkubo mulage ntoli humble era oli mukambwe nnyo n'okukira omususa. Kale nno mwejjemu omulabe gwe bayita fear oba akatengo ojja kuwangala mu nsi yonna. Kale nno mu kalowoozo ka leero kagende mwenna eri abatambuze. Tutandise bwe tuti. Ebiseera bingi nnyo tugamba nti si buli ali mu kkomera nti yazza omusango. Buli muntu abali mu makomera basinga obungi emisango gyabwe tegikwatagana. Abamu babasibira mataka, ababasibira nsobi ze bakola, abalala babasibye tebategedde na musango kigwa muvunaanye. Butyo nammwe abatambuze muwulirize message eno ddala ng'ova e Uganda ofuluma ogenda ebweru w'ensi yo. Wuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. Musaleemu ka video kano mukateeke ku mutimbagano wonna, kebere Twitter, kebere Facebook, kebere TikTok oba mukasindike mu WhatsApp mu inbox z'abantu. Muwulirize bulungi nnyo. Waliwo omuzannyo omulala ogutambula ku kisaawe Entebbe gwe mutamanyi mu kalowoozo kaaliro eri abatambuze mwenna. Wali okizudde nti abakyala n'abaami abali mu makomera omuli amakomera gali mu Asia, mu Middle East ne mu African countries abaana basinga obungi n'abakyala bali mu makomera nga tebamanyi lwaki babasiba. Okubasiba bamanyi tebabasibye naye nga kye basibire tebakimanyi. Kiki kwe kutambuza ebiragalalagala naye nga tamanyi yabitambuzizza atya. Kubanga yavudde wuwe ng'ensawo yagitaddemu muwogo, yagitaddemu lumonde, yagitaddemu ebinyeebwa, yagitaddemu amawogola n'agiteekamu ne reiko. Naye agenda okutuuka ku kisaawe gy'alaga ng'amuga please madam first come here. Ng'abuuza ate munjagaza ki? Nti eno luggage yiyo nti of course yange. Nga bagenda ogibikkula munnaye ebinyeebwa bwe waleese walayiko oba mu bintu bye waleese ng'olinamu ekintu ky'otaataddemu nga kijjiddemu nga bakiyita drugs oba enjaga nga bakwata baggalira. Bannayuganda bali e China, abalala bali ku life imprisonment, abalala bajja kodda emitwe, abalala temanyi bye bagenda bata lwa nsonga nti omuzannyo gwatandikira ku kisaawe Entebbe nga tebategedde. Mumpulirize bulungi nnyo. Nazze nenjogera nengatta eddoboozi lye ku bannayuganda mwenna mu kalowoozo ka leero njala bbaga nti buli muntu yenna omutambuze sooka weetegereza ensawo yo. Ku kisaawe waliwo akakodyo ke bayita tagging nga tokamanyi. Tagging mu bantu abatambuza kagwa na babulijjo abatalina kampuni z'amaanyi. Osobola okwetikka ensawo y'omuntu ne bagitaginga mu linnya lyo n'ogisanga Entebbe ng'ogisasulidde. Ne ku kisaawe Entebbe abantu bangi babeetisizza ensawo nga sizza ne batuuka ku bisaawe by'enjawulo n'ensawo zo batisse mulimu enjaga ne batuuka ku kisaawe baga nti n'ensawo yo n'ogyegana nti si yakuba yadde si yo. Ne bagijjawo nga ensawo bagitaginzeko erinnya lyo nga ne passport number kweri nga bakwata kiwedde kubanga ensawo eri mannya gobaani abakikola bali ku kisaawe Entebbe. Wuliriza embaga mu kalowoozo ka leero. Bw'oba otambula ng'olina ensawo katugambe zino ze tuyita ez'oku mugongo oba hand luggage, eyo teyina buzibu. Ensawo zisinga obungi ezirina obuzibu ze zino ensawo eza wansi. Bakikola batya? Owaayo emigugu gyo gwe nolaba nga bagitaginze ne gigenda bagiteekako ottaala ne gigenda. Naye eyo konveya gitwala wansi eyo. Tulowooza nti Yesu yazitikka. Bantu be bazitikka. Mu kuzitikka abatambula ku kisaawe abakozi abasinga obungi bamanyi eddiri bwe zitambula. Bakwata ensawo lyo ne bagisumulula ne bateekamu enjaga gwe nga tomanyi. Kati bakikola bati oba teekamu enjaga ku lunaku olulungi enjaga eyo esobola okuyita ku kisaawe gy'olaga. Wabula oba otuuka gy'olaga oba ku adresi w'olaga ne bagamba nti waliwo omuntu azze ate alina waliwo ebintu byenkimye oli n'akuggyako ebintu ng'omaze otuuka gy'olaga unfortunately nga njaga nga wayiseewo. Oba oli n'akulinda ku kisenge ng'omaze checkinga out n'akulinda nga yategedde ddala bw'ofaana ennyambalayo n'essaawa z'ogenda otuuka n'akugamba nti olina ebintu bye baakutisse bino nga tomanyi n'abikuggyako ku lunaku olulungi. Ku lunaku olubi wallahi bagenda kukwata n'enjaga nga togyetikkangako tomanyi bwefaana naye ng'ate bagikutisse nga tomanyi. Bakikola batya? Bapokera ensawo zammwe ne bateekamu biragalalagala nga temumanyi kubanga bo gwe mulimu gwabwe. Mu vidiyo ewedde n'ababuuza kijja kitya okuba nti Entebbe balina scanning machines eziscanninga nga ziri ku international airport ezisinga obungi ne batalaba biragalalagala ebyo ne babakwatira ku nsi ezisinga obungi. Abantu bano wammanga bali mu muzannyo guno.
kuliko omukyala eyeganya amanya ge mutwaga sobi bubi bamuyita tunamuyise Lagose Anet mu mawuli yagambye nti ye Logose Anet kuliko Olelo Joel kuliko Kigozi kuliko Nabasa Edgar ono nga akolera bitongole bya kwerinda bano nga bakozesa obuyinza obaweebwa ku kisaawe Entebbe be bali mu muzannyo ogw'okutambuza drugs nga bazitika bana Uganda nga tebategedde ne bagwa mu bizibu ebisinga obungi mu nsi yonna gye balaga. Kati njala kugamba muganda wange before nga tonnakola kintu kyonna bw'oba ovudde wakanira gejijo nkusaba mulina smartphones soko recording buli kintu kyoteeka mu nsawo yo oba biwandike ku lupapula obiteeke mu records in case obuzibu kisobola okuyamba okujja video ekulaga ebintu byatadde mu nsawo oba ebintu byowandiise singa bakutaginze nga tomanye gulo omuzannyo munene nnyo guli underground nkugambye abaana bangi bali makomera mu Middle East bali makomera mu Asian countries bali makomera mu China nenge ekibasibizza yenjaga gy'abatisenga tebamanyi ndi baji batedde mu ku kisaawe Entebbe zo mukitegedde bulungi nnyo kati gwatambula ng'olina luggage wegendereze nnyo omuzannyo guli ku kisaawe Entebbe abasajja bali mu muzannyo guno kubanga okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde omuzannyo munene nnyo ku kalowoozo kaalyo kagenze eri mwenna batambuze oba oli musuubuzi oba ogenda ku kyeyo oba olaga luddawa mwegendereze nnyo ensawo zammwe olw'ensonga nti nno ensawo zino ziteekebwamu ebiragalagala nga temumanyi njagadde bategeeza mutegere bulungi ki ekiri ku kisaawe Entebbe nakyo mukitegere bulungi nnyo kekabadde akalowoozo kaalyo kali ngenze ku Kigula Lugi tuliko tutandika video mu Kigula Lugi kyaliro njala kigende mwenna eri abasajja n'abakazi abawangaale mu kitundu kye bayita Buganda nkijje mu lufumo ki mwenna bamanyi Oluganda mumanyi ekintu kye tuyita namuzinda nno mu Luganda ze tuyita ensanafu abatera okugendako mu masanja oba okwabya ennyimbe tukuba bulungi ensiisira zaffe oba tenti ne tuziteekawo ne tufuluuta yogera nti twazimbyewo ennyumba kumbe tuli mu masanja naye bugenda okuziba mu matumbiiro g'ekiro namuzinda n'atuzindako n'atuluma nga tetumanyi okanya kwetakula kumbe yo ensanafu yakuyingidde dda ebuziizi owulira nduulu n'abantu fubutuka mu masanja kumbe ensanafu zabazinzeeko dda kati nno wetugambira nti namuzinda mu Buganda yatuzinda dda nga temumanyi bulijjo mbajjukiza nti omusajja Omuganda yenna oba omuddugavu butyo mu nju ye teyabulanga mu bintu byakwerinda gamba nga akasaale gamba nga ejjambiya oba effumu naye mwesuulire gwa naggamba njala bagamba ensanafu etambula egaludde waliwo ebuzizaako lwaki ensanafu etambula egaludde kye tuyita okwerinda bw'oteerinda bagenda kukusanyawo nga tewerwanyeeko njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abawangalya mu Buganda oba oli Buganda oba toli mu Buganda waliwo enteekateeka namutaayika esaanyaawo abantu basinga obungi mu kitundu ekyawakati kya Ssebakate kya Buganda naye nga abasajja bano bakikola batuuza meeting akawungeezi emisana mu hotels ez'enjawulo watunde mu Kampala mu Akeedi ne bateesa kutya bagenda basaanyaawo naye bakimanyi bulungi nnyo nti mumwesude gwa naggamba mwezi basemboolera temufaayo n'osanga omusajja omukulu ng'asula mu nju temuli wadde akamba akasala ennyaanya wadde effumi wadde ejjambi ery'okwerindisa dde akasaale nga bagenda basanga nga muli idle and disorderly baliko basaanyo nga temusobola dde okwerwanako kale nno butyo njagala bagamba ku nteekateeka namutaayika eriwo abali bamulaba batalaba temujja kulaba naye enteekateeka eno mpanvu nnyo nga balinda bulinzi manduso mujja kuwulira ekinaafa mu y'ebiraka kati njagala bategeeza buli muntu yenna ng'oli gy'oli please njala kugamba nkusabusabye okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde muddeeyo ku nkola yaffe enkadde nti buli musajja n'omukazi mu nju yabeerangamu n'ebintu ebikozesebwa mu kwerinda olw'ensonga nti buli walukawo omanyawo w'okwata naddala okwetaasa bwe munaasirika obusirisi nga temusobola kwetaasa bwe tubagenda basaanyaawo nga nina bugisi mufungizi ate nga temuna kyemugenda kuzza olw'ensonga nti abasajja bamaze okweseetinga n'okwepulesinga buli wamu bamanyeewo bano boogera ennimi zaffe balina endagamuntu bafuluma ne bayingira ne bakola enteekateeka okudda na buli kimu era mu bitundu byaffe basinziddemu kyovola nti ennaku zino omuntu omu apangisa ennyumba ogenda okizula nga abasula mu nnyumba bali 10-17 nga bafuluma kiro totegeera kumbe bo bali mu kukola kye tuyita mapping and zoning n'okubeega abantu bameka bali mu kitundu kino tukoze tunakola tutya n'okumanya amakubo wabula mu basemboolera abasajja bali mu tuzingako
wetwogera mu Kampala basajja bapangisa amayumba ku ssente empitirivu naye mu mwebase temumanyi kigenda mu maaso kale njala bagamba nti okweringa si buti abasajja olwedde enteekateeka bagimaze batuuza meeting buti abagenda obbasaanyaawo mulimu bivulu kunywa walagi nakwegadanga kale nno butyo bagamba nti Sebusirwanjo kabutanyinizo jobera nti wanaafa zinalero ddawa namwe basajja mwe mbaga abatula mu meeting ezo fe waffe tetusenga lete tulivaawo mujja kuttako be musse ng'enteekateeka ya mubwere naye mujja kumaliriza nga mukifuye mu ngombe ate nga mulina okufuluma kubanga fe tuli mutima mu mubiri nti ne bona okubanga okola buli kimu ky'okoze mu mutima gukyassa oba omala biseera kale ndo mukikole nga mukikole nga mukola enteekateeka zammwe zonna nga mukimanyi nti nno ebintu bye bijja kubaddira ate mujja kusasulira omuwendo gwe mutajja mujja sasulira omuwendo gwe mutamanyi bungi bwago kale nno buli muntu yina akubira omulago gutakungula mukanula amaaso mwetegereze nnyo abantu bano kati video ndowooza evudde kwanjulwa kati katutandike bulungi nnyo tutandise tutya bulijjo mbagamba nti Uganda tulina syllabus 2 tulina n'amasomero ag'enjawulo nga temugamanyi naye waliwo eggulu ne lyafulumye nga bagamba nti universities 32 ziyinza okugalibwawo n'ekyata yaazo nga ziyinza okugalibwawo ne zigibwako n'ekyata zaazo naye ng'ate kimanyiddwa nti ezimu zisomesa naye ekyata zaazo tezizirina kyata ndoza lukusobola okukkiriza okusomesa ku level ya university naye ekisinza okuneewuunyisa nti namanyako dda nti Muteesa Wanula university egambibwa nti ya Wakabaka namanyako dda nti nayo terina kyata naye ng'ate ebadde esomesa mu bufunze kitegeeza nti abaana bonna basomedde mu Buganda university ne university endala zonna mwandikomekereza okuba nga mwasoma byeyo byanswa nga temwasoma era nga n'ebiwandiiko biyinza okuba nga tebikyakkirizibwa wantu wonna bwe mugenda kulaga kusaa mirimu amawulire gano bagakuba munda tosobola kugategeera ddi lwe gafulumye neffe abanoonyereza tumanya ne tuzuula ebintu bino gaago bulungi nnyo university za 32 zigenda kugalibwawo mu Uganda kamba somereko ezimu ku zo omanyi gye wasomera nti oba degree yo ekyali bwetyo kuliko Aga Khan University kuliko Kum University kuliko Africa Bible College of Uganda kuliko Uganda Pentecostal University kuliko St. Lawrence University kuliko Muteesa Wanula University kuliko All Saints University Lango kuliko Kla International University Cavendish University International University of East Africa kuliko Victoria University Africa Lulo University, Livingstone International University, kuliko St. Augustine International University, kuliko Rachel University of Uganda, kuliko Uganda Technology and Management University, kuliko Africa Renewal University, kuliko Nkasa University, kuliko Ibanda University, kuliko University of Kisubi, kuliko Kaiwa International University, kuliko University of Science and Technology, kuliko Team University, kuliko Great Lakes University, kuliko Isabantu University, kuliko Ankole Western University, kuliko University of Sacred, kuliko Metropolitan University, International University, kuliko Avance International University, kuliko University of St. Joseph Mbarara, kuliko Nairo University, kuliko ne Fines Medical University. Zeze mukwezo wasomera luddawa eno neteekateeka mpanvu kubanga mwena temwandijje mu university y'Emakerere oba y'Ekyambogo oba y'Nakawa mwalina okunoonya ku university endala gye mugenda okusomera ebyoya by'enswa n'ebya ssekoko university nzibasomedde eggulire nja diteekayo naye gwe wasomera ludda empapula zolina zisoma luddawa kitegeeza sayira bajja kuga nti university yo doesn't exist tolina bwomulimu gwogera kusamadde okusomesa mu P1 do you copy that awo nvuddewo ka video katandika butandise awo nvuddewo bulijjo mbagamba nti mulimu amasomero gali ku international level nga ne syllabus zegasoma ziri ku international level naye nga tukimanyi mateeka nti syllabus y'ensi eyo nga yemanyikiddwa mu ssemateeka yeyina okuba ng'ekola
Nature naku nnyo tuyina amasomero nga gali ku international level nga n'abagasomeramu ensimbi ze basasula tosobola zisomesa mwana wo. Kambweko ezimu ku universities zino n'emisinde ze basasula ngenda bwako emu gye bayita eya Galaxy International School of Uganda. Bagamba as a level basasula dola bogata toto basasula dola omutwalo gumu 14 omutwalo gumu 14 mu 2025 omwaka. Omutwalo gumu 14 mu 2025 omwaka. Kaka no ono kachati ngenda kabatera then batera kwa no ka video mujja kutya ensi mwe mbaga ebintu bino lumu mwewunza gago kati mama ne tata lumu mwewunza nga muga tetubitegeera njala kuzanjira ka video kana okawulira ko bulungi nnyo olyoka otegeere tulyoka tugende mu maaso ba video tenda kyamuka bulungi wantu kyali kutulinga bali ku kigula lojji from 12 million to around 5 million per year. And number 4, École Française La Grande La. Hope I pronounced that right. It's in French. It's an international school running on the French curriculum. The school is part of the French Agency for Education Abroad, a unique international network in the world consisting of around 492 schools in more than 130 countries. The quality of teaching approach and curriculum is approved every year by the French government and reach the same level of excellence as the French schools in France. The language of instruction in the school is English and French. The tuition or school fees is between 15.9 million to around 30.5 million Uganda shillings. And number 3, Galaxy International School. It is a private elementary, middle and high school. The school intakes children from ages 2 to 18. It offers a 5% discount to parents who pay school fees for the whole year in advance, and the same privilege is offered to parents who have 2 or more children in the school. The tuition is between 16.6 million to 44.7 million per annum. At number 2, the International School of Uganda. It is located in the quiet neighborhood, the rich neighborhood of Lumbuye. It was established in 1967, and it offers an international education program for students from the age of 2.5 to 19 years of age. Basomerako katono nnyo naye gwe omwana wa asomera luddawa mu Uganda muli mu syllabus endala sente basasula mpitirivu nnyo nga basoma biri practical ate byanjawulo nnyo gwe asoma byanswa tubagamba musituke tukyuse government buli kimu kikole nga kiri ku syllabus yemu mukano kyokka musoma munoonya mirimu leero ngenda banyiiza mugenda kunyiga mugenda kaaba video tendabanze nkyalina wembagala wenjagala bateeka awo nvuddewo yoseriti bahaputa basiro mutano wakale kyensere temezezide nsanga bisibi. How are you, sir? Hope you're doing fine. Previously, I think last week, I saw you moving around, going to Dubai, rotating around with your mafias. You were invited by the royal family in Dubai. You moved around with this mafia of yours, Ham Chigundu. He came out, presented a well-spoken speech, but full of lies. Nemubayaye mwe. Njagala basomesa olwaliro. Kati muka video kanu kingido bazanjira. Omukulu yoseriti bahaburo tabasira mutano wakale kizibu kye wadde yalike Dubai ejo n'atambula motoka ezebbeeyi ng'agenze kunoonya ba investors. N'atambula n'abaferebe okuli Hamu yawadde speech ennungi ennyo nga bwali yanga investor naye okubazanjira video njala musome kye bayita facial expression omuntu omugambye ekintu engeri gyali yakitingamu ne amaaso gano engeri gye bagatambuzaamu nga Hamu afera abawalabu bano mugenda kukakasa nti abasajja bano bamanyi Museveni nga naffe okumusinga bwe tumumanyi baawulidde Hamu ng'ayo ne bagabbanira bana abasajja nga babbi nnyo njala mutunulya body language y'abawalabu bano mujja tegeera nti Museveni abantu bamumanyi n'okutusinga ffe tumumanyi nga Hamu yeesoma nti mugagga ekizibu ky'abana abasajja balina kawo mentality beerabidde nti gogo people feed information gogo nti ne bwagenda bugezi n'ateekamu bagenda okulaba eno wansi waliwo information emutambulirako nga mpitirivu kati wano wenyenda okuva video yaliro etandike bulungi nnyo njala mutunuulira abantu bano abawalabu badde mu video eno muwulire bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti abasajja baffe bali ku international level ntandike video nga bulijjo
mutunuulire njala mutunuulire Museveni mubuuzizaako bulungi mufere international conmen ne bafere banne babadde Dubai njala musooke mu face expression ya bwala bwana mulyoke mutegere nti Museveni wali wocha watokota Museveni hope you are live on this video with your fake mafias and fake investors njala mutneka video kana bulungi nnyo mutunuulire abawala babadde mbonna nga batundira ham by the names of Mr. Chikun, CEO, Group of Companies. I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in government. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 million. I'm putting up 500 houses in Uganda. So if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that's my company, Group of Companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of approximately 45 million Ugandans, out of which, from the time the NRM regime came into power, only 15 million. That means 80% of the current population are young and energetic. What they need is productivity. We have good fertile soils, we have good climate, and a young energetic population. All we need, like Your Excellency is talking about agriculture, all you need are integrated agro-processing zones to add value to our agro-produce, because we have the manpower that can put up this agro-produce, and then we shall take care of the domestic market through import substitution. We are looking at the international market, the East African community coming up, and further we are looking at the international market. So I call upon you and I give you confidence that Uganda has got all it takes to make it. Just like I've made it from nothing with the coming in of the regime, and now I own a company that is worth $1 billion. As he told you, he's a young man, but as you hear, he's one of the few Ugandans with spectacles which can see properly. Naye nyini yaso natunula bwanaga onobya njala mutunde body language ya bola buba yegabya ine myaka aina $1 billion ngane mu Guinness Book of Records Forbes magazine kakaba katamuka East Africa akaranking abagaga talimu tunulira body language ya bola buna abadde mu conference eyo oliono byayogera nti ali worth $1 billion kambadde mu njala mwategeza facial expression y'abantu bano just one to look at the information yandese. By the names of Mr. Chikun, CEO, Group of Companies. I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in government. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 million. I'm putting up 500 houses in Uganda, and now I'm going to agro-processing. So, if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that's my company, Group of Companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of approximately 45 million Ugandans, out of which the NRM regime came into power, only 15 million. That means 80% of the current population are young and energetic. What they need is productivity. We have good fertile soils, we have good climate, and a young energetic population. All we need, like Your Excellency is talking about agriculture, all you need are integrated agro-processing zones to add value to our agro-produce, because we have the manpower that can put up this agro-produce, and then we shall
take care of the domestic market through import substitution. We are looking at the international market, the East African community coming up, and further we are looking at the international market. So I call upon you and I give you confidence that Uganda has got all it takes to make it. Just like I've made it from nothing with the coming in of the regime, and now I own a company that is worth $1 billion. Thank you. As he told you, he's a young man, but as you hear, he's one of the few Ugandans with spectacles which can see properly. Elumbidwa n'agamba is among the few of spectacles. Tuvudde waawo. Ewala nja kudowooza. Kale. Sekamali n'okumira ku mukka. Aseringa government ali worth billion dollar. Kale video etandise. Obuzibu bwava ku ki? Obuzibu bwava ku Nduuro. Kavudde kwanjula kati katandise. Njalo kwate kalamu n'olupapula. Owandiika ebintu bino. Omuntu yenna owa National Labour Movement okujja mu inbox yo oba okunyumiza emboozi ezitagatta ng'anywa obusera ng'ataalirako n'akalo. Muliise ky'oyagala. Okubonaabona kwammwe mwenna abantu abali mu diaspora n'abali ewaka ssaawa zino. Uganda eri mu economic crisis, and I bet goes what? Essaawa yonna from now nga tunatuuka mu June. Obanga babaze okusoma budget. Uganda egenda mu kyetuyita economic recession. Economic recession kwe kuba nti eggwanga tikyasobola kuliddukanya byanfuna nga n'abakola business bagudde. Buli kimu kijja kuba ebisinga obungi bijja kuba bigaddewo mpola tebajja bibalaga. Mu lulimi olufuutifuuti oba olw'abasawo kiraga embeera y'omuntu gwe baleese nga takyasobola kwesobola kubeera ku mukka gwa bujjo bamuteeka ku oxygen. Bwe bakulema kuteeka ku oxygen oli bakutwala mu kyetuyita intensive care unit ng'eyo obeera n'omusawo akulindira n'eddagala ery'enjawulo okuteetedde ku mukka okukulindira 24/7. Uganda weeyolekedde essaawa zino. Njakadde bwe ekifaananyi ekituufu. Ekizibu kiri ludda wa? Ekizibu kiri nti bano abasajja baddira eggwanga we baalijja ne baliteeka mu nsawo zaabwe ne beeguza buli kimu ne bakitta. Mwana muwala alina degree, alina diploma, alina PhD, alina certificate eyasoma n'ataasoma. Okimanyi Uganda nga batukwasa independence mu 1962. Uganda yasobola okuyimirirawo mpaka n'etandika okuteekawo makampuni ku ssente ez'omuwoomusolo ng'ekulaakulana ekyeteekawo kampuni. Ezaabeezawo bajjajjammwe bakitammwe ne bakola okutuuka okuzaala bakitammwe ne babazaala olwaliro nga Museveni zonna yazitunda n'azijjawo nga Uganda yali teriimu wadde investor okuva mu 1962 okutuuka mu 1999 Museveni yatandikira emboozi y'abainvestor nga amaze okutunda amakampuni gonna. Bw'osanga omuntu yenna we NRM ng'anyumya emboozi ya GDP mu kuba oluyi kubanga akyayogerako takimanye. Batambula ku social media nga babuza ekigambo GDP naye nga tebakimanyi kubanga nazo mbaata zaanedde. Wulira kavudde kwa tebaddamu ne bakulimba. Gavumenti zonna mu nsi zonna zibeera ne kyetuyita parastatus bodies nga zikola business. Business ezo zikola olumalo zikolawo zikolebwa mu bannansi ne bafuna omusaala gavumenti nejjako omusolo nejjako n'essere ze baterekera mu bitavu nga NSSF bw'okadde ono bakuwa kyetuyita pension ojjayo essere zo mu bukadde. Okuva mu 1962 gavumenti ya Uganda yatandika okuteekawo business n'amakolero bannayuganda abasomye abatasomye nga basobola okufuna emirimu ne bafuna omusaala ne babeerawo ng'era Uganda teyeebula nsimbi ekosa ssereza mu bwamusolo kiki ekyatuukawo. Wuliriza bulungi nnyo ekigambo kye bayita investor Museveni yakireeta ng'azze ne programu y'okusaanya ebintu bya Uganda byonna era n'akituukiriza. Kati ekimuzunza ng'eyanobako kubanga yamala okwonoona ebyaffe kati agala kukwata ssereza eggwanga zonna ze yabba aleete ba investor nga ye kennyini yagenda obawa capital n'ettaka bakolere business nga bazikolera mu mannya g'aba investor naye nga zize
nenga ate ezaaliwo eza gavumenti ye kenyini ne famire ye bazeeguza. Ngenda kusomera olukala lwa bizinensi za gavumenti ze batandika okuva mu 1992 okutuuka mu 1999 mu sekondari yazitunda zonna nga zakulwanga na Uganda nga ate bafuna ensimbi nga Uganda etambula nga teyewoze wadde ensimbi empitirivu. Saagala okaabe buli kampuni gye nkusomera yateekebwa okusendereza mu wa musolo era ekitono ennyo yali yakozesa abantu abasukka mu mutwalo gumu n'ekitundu webiri. Wulira bulungi nnyo. Ebintu bino byonna biri mu archive. Yensonga lwaki Museveni tayagala kuva ku bagenda kumukwata. Tutandise kampuni. Nkugee buli kampuni gimanye nti yali yakozesa abantu abasukka mu mutwalo gumu n'ekitundu oba ebiri bana Uganda. Ensonga lwaki mwagenda mu Bwakadaama kuba kampuni zino zaatondibwa. Ensonga lwaki mugenze kubiye kuba kampuni zino zaatondibwa. Zaakozesanga abantu, ne zisasula abantu, ne zivaamu misolo ate gikola ebintu ebirala. Amini sente ze yagulamu nnyo teyeewola neewole. Kampuni zino ze baakola tebeewola bwewozi ssente. Tutandise. Kampuni esooka. Uganda Spinning Mills. Iyo kampuni esooka. Eno nno yali ekwasaganya okuva ku muntu eyasoma n'ataasoma. Nga n'omulimu mutwaliramu okuva ku alima kasoli mpaka ku buukuki ku muwemba. Nairobi Breweries yali ya gavumenti ya Uganda nga era gavumenti eginamu mukono yatundibwa. East African Distillers nayo yatundibwa. Kuliko Uganda American Insurance yatundibwa. Kuliko Shell Uganda yatundibwa. Kuliko Lake Victoria Bottling Company yatundibwa. Kuliko Uganda Securico Limited yatundibwa. Kuliko Agricultural Enterprises Limited yatundibwa. Kuliko Uganda Tea Corporation Limited yatundibwa. Kuliko Tampeco Uganda yatundibwa. Kuliko White Horse Inn yatundibwa. Kuliko Brenda's Uganda Limited. Hotel Margarita eyone yatundibwa. Kuliko Mountain Moroto Hotel. Kuliko Rock Hotel. Zino zonna hotel zemmenya zaali ziyingiza abaana bonna basomye Hotel Management and Catering. Nga Hotel Management and Catering mubeeramu ba cleaners, mubeeramu abakola mu accounts, beeramu abakola mu foods and beverages, beeramu abakola mu mabaala, beeramu abakola mu cleaning, beeramu abakola mu ebintu bingi nnyo. Kati nga tekyetaaga mushesoni y'abaana basomye Hotel Management and Catering genda kusabiri muwala zino zo hotel zaali ziketalinga abantu abo. Tugenze maaso. Kuliko Uganda Cement Limited Hima yatundibwa. Kuliko Lila Hotel, Soroti Hotels, Hilltop Hotel. Kuliko Uganda Fisheries Enterprises. Kuliko Mountain Elgon Hotel. Kuliko White Rhino Hotel. Kuliko Uganda Leather and Tanning Kukweli. Kuliko Uganda Meat Packers Limited, kuliko Lake Victoria Hotels Limited, kuliko Uganda Hardware Limited, kuliko Winds Uganda Limited. Tukyagenda ezo na company. Nkugee buli company ng'ekozesa abantu ekitono nnyo emitwalo ebiri kugumu kitundu. Both abasoma n'abataasoma. N'abagaye mujja kaaba. Kuliko Uganda Cement Limited Tolo. Kuliko Moya Safari Lodges. Kuliko Uganda Motors Limited. Kuliko Kampala Auto Center. Kuliko Uganda Hire Purchase Corporation. Kuliko Republic Motors 100. Kuliko Africa Textile Mills. Kuliko Toto Uganda. Kuliko Nightil Fresh Foods Limited. Agip Uganda Limited. Foods and Beverages Limited. Kuliko Africana Ceramics Corporation. Kuliko Uganda Pharmaceuticals Limited, kuliko Motorcraft and Sales Limited, kuliko Stanbic Bank Uganda, kuliko Chibimba Rice Corporation, kuliko Uganda Grains Millers, kuliko Comrade Cycles Uganda Limited, kuliko Uganda Meat Packers Limited, kuliko Uganda Cranes Estate Limited, kuliko Uganda Inland Machineries Limited, kuliko Second National Operator Entebbe Handling Services, kuliko Barclays Bank of Uganda Limited, kuliko Lango Development Corporation, kuliko Paco Industries Limited, Uganda Consolidated Properties. Tugenze maaso. Kuliko Bank of Baroda, kuliko BTA Uganda, kuliko Uganda Clays Limited, kuliko
NEC Pharmaceuticals Limited, kuliko Masindi Hotel, kuliko BAT Uganda, kuliko Uganda Telecommunication Limited, kuliko Central Purchasing Company Limited, kuliko Kachira Sugar Works, kuliko Steel Corporations of East Africa, kuliko Uganda Garments Industries Limited, kuliko Apollo Hotel Corporation Limited, kuliko Transocean 1988 Uganda Limited, kuliko Associated Match Company Limited, kuliko Uganda Commercial Bank, kuliko Renzori Highland and Tea Corporation, kuliko Uganda Electricity Generation Company, kuliko Nairo Hotel International, kuliko Uganda Electricity Distribution Company, kuliko DFCU, kuliko New Vision, National Insurance Corporation, National Housing, Uganda Railway Corporation, kuliko Data Corporation of Uganda, Chinyala Sugar Works n'endala. Muno mwali n'ekitongole ekitambuza abantu ekya UCT n'ebirala bingi. Byonna byatandikawo okuva Uganda yafuna independence ku ssente z'omusolo buli lunaku nga gavumenti ziteekawo companies ezina okwempoloyinga abantu. Kino bakikola batya? Bomulaba mu ggwanga erya Kenya, mu ggwanga erya Rwanda, mu ggwanga erya Amerika, mu Bungereza, omukulembeze yenna bajja mu buyinza agamba ngenda kutandikawo emirimu. Era mu Amerika abakulembeze bafuna obululu okusinziira ku kisuubizo omukulembeze kyaga nti I'm going to generate jobs. I'm going to create jobs. Kubanga abagenda kudya sereza omusolo either zitandikisawo company oba zinvestinga mu company agali mu America okwongera creating job opportunities ezitwala banna Uganda oba nansi mu nsi eyo. Museveni ekyo kiyajjawo. Company zonna kasita yatwala obuyinza n'azijjawo bulungi nnyo ye n'azitunda. Mu 1990 omwami ono yaleta system gye bayita privatization. Ng'agamba nti abazungu bamugamba yejjeko companies zino tezikyaza magoba. Kumbe kaali kakodyo. Companies zino njagala ombulye ku companies ensomye zonna ezikya functioning ngera zaagulibwa muntu avudde wabweru wa Uganda. Ezimu zaggalawo n'amataka gazo ne bazitwala nenga bazitwala yani Museveni ne family kennyini be batwala companies zino nga bazeeguza ku sente z'enseko buseko. Tutandise tutya. Ekimutambuza okugenda okunoonya ba investor bwe bufere kutwala sereza feze gwanga mwana ya ba investor. Mwana mulato wali badde Saudi Arabia ku zino companies z'ensomye nenda z'ensomye mpitirivu nnyo kubanga abajjajja mmwe bakugamba ko tunagenda ko kubeekyeyo. Jajjawo yagamba nagenda okubeekyeyo, bakitawo yagamba nagenda okubeekyeyo. Bino bagajjala mu nyigewo naje muli kubiye muli mu bed space, muli mu kulya ku busi, tebasasula sente zammwe, babasalamu ensigo kubanga bana basajja kikagendere ng'omusezi akogga bayagala kutta ggwanga Uganda. Uganda yafuna independence mu 1962. Waliwo Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri yafuga okuva mu 1962 n'akomekkereza mu 1966 obote bwe mwekyusiriza. Tewali ba investor. Uganda liteweyewola. Tugenze kuyamuwamba Apollo Milton obote kawenkene asooka. Yafuga okuva mu 1966 mpaka 1971 tewali ba investor. Nga sereza omusozi zitandikawo business omujja banna Uganda bakulamu bafuna omusolo ne bajjamu ne sente zizimba business endala tebakulya sente. Nagambye kwate kitabo osome ebintu bino. Tugenze ku Idi Amin Dada Opeto mu 1971 yafuga mpaka 1979 nga tewali investor wadde n'ogu wadde atunda paani. Museveni kennyini yagamba Amin tasobola mufuga kubanga Museveni yalowooza nti yasinga okutegeera. Yagenderawo n'atandika okuzookanya Amin ng'awandiika abaloga nga bakuntumye amafu namu blackmailing n'amusiiga buli kazambi yenna yeetaagisa ku international level to the extent ne bamumma n'ensimbi z'asobola okwolwa okuddukanya ekintu kyonna. Amin kye yakola naye pawalinga bannayuganda n'aga nti omuzungu okuwadde essaawa ntono nnyo ng'ovudde wano. Business zona nazikwasa bannayuganda. Nazikwasa bannayuganda n'abasiza n'emisolo ne batandika okuba nti munnayuganda bw'aba ayingiza ekintu okuva ebweto kisasula mu musolo okuggyako ekyo ekifuluma.
yabagamba nti ebintu byonna ebifuluma eggwanga ebirina okuvaako omusolo wabula mu Uganda kyajja e Bulaaya yonna tekisasula musolo n'atambuza gavumenti for 80 good years nga blackmailinze bamuyeekera batta abantu ng'ono Museveni akikola tewali investor omusajja omukulu mama ali kuno omukulu njagala ombuli ebintu bino byensoma omanyize kati sikyayomba n'abana Uganda radio ne TV tekyasobola bowa bintu bino tugenze maaso tugenze kweyaddira amin yali omugenzi Yusufu Kirondero eyayingira mu bukulembeze nga nakuza omwezi 13 omwezi ogwokuna 1979 najibwa mbuyinza ngena kuza omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 1979 tewali investor no nga Uganda etambulira ku business zaayo government nga bwe yatandika mu independence nga weziri tugenze ku mugenzi Godfrey Lukongo abirayisa ono yafuga okuva mu 1979 mpaka ku 1998 tewali ba investor Uganda yali eyina business zaayo ngere ine emiriba nansi gye bajja mu sente ne bakola tugenze ku mugenzi Paulo Muwanga ono yafuga okuva ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano okuva 1998 okutuukira ddala ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1998 tewali investor bannayuganda tebagenda kuba byeyo no tugenze ku mugenzi Obote Milton owokubiri Kawenkene yafuga okuva mu 1998 mpaka mu 1995 nga tewali investor era nga government etambulira ku bintu byo yonna mweteeka ensimbi tugenze ku mugenzi Tito Okero Lutwa eyafuga okuva ennaku z'omwezi efuga okuva mu 1998 mpaka no tugenze ku mugenzi Tito Okero Lutwa eyafuga okuva mu 1985 okutuuka mu 1996 Yoseri Tibahabula Lutabaisirwa ye yasembayo yayingira mu Uganda mu mwaka gwa 1996 n'okutuusa olwaleero akyatukalakata bwe yatuuka n'asooka n'akyeyisa ssente za Uganda zonna n'akubba ziro wazinda bezi ne bazeddiza ne basirika ne bapulaninga butya bwe bayina okutwala eggwanga lino n'eggwanga lya Rwanda mu 1990 bayisa resolution nga bagamba nti tugenda kutunda amakampuni ga government gula tugejjeko tugaguze abantu abalina interest esobola okugaddukanya ne baleeta ekigambo kye bayita privatization naye indirectly privatization yagireeteranga ye kubanga njagala omuntu omukulu ali wanambuulire muzungu ki eyajja n'agula kampuni ya Uganda nga kati akyagiddukanya oba munna Kenya ki oba mu nsi yonna eyajja n'agula kampuni nga kati ku kampuni z'ensomye n'obasanga batambuza emitwe giringa ngeze egyemmale mbu simanyi GDP simanyi musindika abaana baffe kubonaabona ng'eggwanga abasajja baalitereza nga balutadde mu system etambula buli mwaka kampuni ziteekebwawo esobola okukozesa bannayuganda to accommodate all Ugandans without going abroad mwe basajja mmwe teryagenda basonyiwa mweguza kampuni ku ssente eza wansi zonna z'ensomye esigadde ne muzisaanyaawo mumala okukola privatization mutunze kampuni muzeeguzizza zonna n'amataka ne mugatwala ne mukwata ssente zonna ze mwajja mu kuvungisa ssente ne muzikwata ne muziwa Fred Rejema n'akabinja k'abanne ne bagenda balumba Rwanda mu 1994 ne bakola genocide ettaba Rwanda abanyarwanda akakadde kamu almost ku ssente za Uganda ku bannayuganda abalwana obutono bafiirayo wadde osasula famire zaabwe nawo temwami bayitire gaabwe ne muwamba Rwanda 1994 birimu privatization mwajira mu 1990 ne wayitawo emyaka egi ne muzzaako buli bintu byonna byasinga obungi mwabitikana mbituukwala e Rwanda mwe mwali n'ekizumbu mwe mwali Uganda Coffee Marketing Board machinery zonna ze mwatwala muzitwala e Rwanda ne night ne muzitwala abaana baffe bali mu kubonaabona
Uganda yateekeddwa ku musingi nga either wasoma lwaki lubeera kirina mu company lwaki yofumba emmere mu company naye nga ofuna omusaala gutegerekeka ofuna oyina NSSF oyina security y'omulimu nga bakuwa omulimu permanently unless nga you misbehaved ne bakugoba nkiddamu buli muntu yakola mu government yakolanga mu kitongole kya government mu Uganda bino byensoli byonna company za government wafunanga omulimu permanently either you misbehave ne bakudismissinga oba n'ofa oba n'okaddiwa kubanga buli balira ya mwaka government zateekanga za creatingangawo companies bannayuganda mu bakolanga mu 7 yatunda bitunde kati ekimuzunzaamu anonya ba investor nga company ezaaliwo yaziteeka luddawa weebuuze lwaki tebabyogerako bino ku TV ku radio ya Uganda azunga anonya ba investor get the pay yawa we had each and everything needed at the time but unfortunately these foreigners weewuunya abasajja bonna abakazi batyo okweyita eggwanga lyabwe ery'Abanyarwanda tolisanga Munyarwanda wantu unanakkiriza nti Munyarwanda kubanga nawoza bakimenduzo Munyarwanda kibi kubanga balina criminal records buli batuuka baagala kutta na kusaanyaawo buli lwosanga munoga nti ng'ayomba simanyi mutogerako bubi gwoli wakugante olumusooka tonyiiga oba ndi mukiga tonyiiga naye lwaki mmwe buli aboogerako nti muli Banyarwanda nga muzimba obusakkiro nazimba nabeera bwati simumutogera please mwagale gye muva ate mukkirize eggwanga buli lwogamba omuntu nti Munyarwanda neyeegaana oyo mulabe wa ggwanga anti yagamba nti bw'Abaganda tugendanga fengafe Abaganda fengafe abasoga bali proud to be basoga abanyoro proud banyoro kati bwamala okutunda ebintu byonna n'abyeddiza wantugenze mu economics kati alina 0.5 GB vawan nkiddamu tugenze mu ssomo ly'ebyenfuna alina 0.5 GB va ku video eno genda onodda oluvannyuma kabire mu 7 nawe giveeko nkiddamu alina 0.5 GB mutwego wano wetulaga va ku ne mu 7 giveeko kabire mukazi wo njera babuuza ebintu bibiri bwe biti bwe twakolanga discussions mu debate baatubuuza wabeerangawo abakkirizanga n'abawakanya nkusomedde ebintu bino byonna okuva ku ntandikwa tufuna independence n'ebiriwo kati tugenda maaso oba tudda mabega ekibuzo kiri gy'oli kati wano wali ekibuzo ekyokubiri mu economics n'ebyobufuzi economy oba byenfuna bitambulira ku indigenous citizens or the citizens of that country ebyenfuna kubanga gwe final consumer akozesa ebintu byonna ebikozesebwa mu ggwanga oba bivaberwa ggwanga gwe abisembayo bikozesa nga osasula ensimbi okuva emisolo gyonna egiddukanya eggwanga n'okuyimiza amakampuni gonna agabikola you are the final consumer. Final consumer government gwe depending okufuna mu omusolo. Those are the indigenous Ugandans. Museveni yakola ensobi naddira economy yaffe n'agikwasa ba foreigners bayita ba investors. Okwanguyiza mangu okusomesa ekintu kino. Olina amakaago. Naye waliwo omugenyi azze okukyalako ewwo. Omugenyi oyo bw'abazze atwala ne byatajja nabyo. Kati kyekiseera Uganda kyefeesinga. Investor inajja mu Uganda ekisooka. Bw'ajja mu Uganda ssente nga bw'azikola 90% bazifulumya hard cash ne zifuluma ne zidde waabwe. Etteeka lisoma nti investor alina kujja na ssente n'aba technocrats nga basatu oba basatu babiri abayinza okujja okusomesa bannansi kiki ekyokukola
after 6 months or 1 year balina okudde waawe nga bannayuganda bamaze okufuna skills in the simple terms nebo tugenda mu Premier League timu zemwagala okusoboka ku Arsenal Man U teri mugwira agula timu ya Bungereza nga tekuliko ba board chairman zo board members nga sibangeza tebasoma kikuguza era bagamba go and eat your mother something if you don't involve the English people in your business. Nkugambi aina 0.G billion muva ku ne Museveni nkugubye kuvaako kabere gene tuwantojja kusobola okubanga bino bintu sibya mmwe mwasoma mujiji muri wano moto tawanya musudde gwanga lyaffe mwifula mu mwasoma nga n'abasoma benyini mwaba wadenguze bazibikire emirimu kuba tebagala kwogera nsonga zino. People are suffering because of you. You are so wicked. Omuyindi nga wakola sente zonna 90% azitika nazitwala Bombe oba Mumbai. Omuyindi tasobola kusasula mu Uganda sente zenkanankana miliyoni. Advantage y'omuyindi eri mu Uganda eri etya. 1, omuyindi alina security okusinga mu Uganda. Omuyindi tasasula misolo egimu mu Uganda agisasula. Omuyindi takusasulira NSSF na zazibya. Omuyindi tasasula income tax. Chokanga company enguzi na Uganda ezasikasangwa ezaba na Uganda ezagwa zalemerula emisolo bagano supportinga. Omuyindi olufuluma sente kwata sente zonna bazitwala wawe India ne bazimba Mumbai, Bombe, Karnataka, Bangalore ne bazimba. Tugenze China. Omuchina nga bwalese ebintu obiyingira bwezi nga tebisasudde wadde n'ekikumi neki. Gwe n'ogenda ne wawola biliyoni mo ogenda osubule waawe ate bo gye bava. Container gye badde balina okusasula emiliyoni 10 n'ogisasula miliyoni 67 ku 8 ng'omuchina yayingiza yabwerere kubanga fake investor ogenda kukola ddi. Ogenda kukola ddi. Kati omukulu ne ba propagandalist be bonna baddira obuyinza bwa Uganda bwe balina obuyimiriza w'eggwanga ne bakwasa omugwira. Muna Uganda ne bamujja mu business. Omugwira yayina obuyinza bwa business mu Uganda. Niyo omugwira tasasula musolo. Kyovola kati bayina eddibu ddene nnyo mbyenfuna to the extent Bank of Uganda's National Treasury tebalina mu wadde even a single coin. They spend much more than what they earn. Yose nakabinja kakababbi bakozesa sente nyingi nnyo okuyimiriza gavumenti y'ekiyeekere y'ababbi n'okusinga sente ze bafulumya kati balina kubba gwe muna Uganda. Bakubbira mu banka, bakubbira miwendo gy'ebintu, bakubba ne bakubba kwennyini kwennyini okusanga bakubbira buli bwomwe basanze. Mobile money oba document buli sente ziri ku simu yo buli ssaawa oyita abatemako sente. Oba document account yo mu banka buli lunaku olukya abatemako sente z'otamanyi. Oba document buli musolo gw'osasula bakubba sente zitali mu mateeka. Buli custom kebeera n'ekizimbe ky'opangisa kezibe ennyumba ze bapangisa to facilitate the gap between the investors and the local investors kubanga waliwo gap. You are the one to facilitate your economy bali bo bajja mbujja ne batwala. Teri muntu ku TV ya Uganda basobola musibirawo ng'ayogera ebintu bino. Bajja musibe nina bujinga simufungize. Naye mbubaga basoma economics ng'oddidde economy n'ogikwasa omugwira mu China na muyindi. Kati mulimu Pakistani, mulimu Bangladesh, mulimu n'abantu bangi nnyo. Kati mutugezemu wa Ethiopia, mugezemu ba Somali, n'aba Eritrea, n'Abanyarwanda. Teri munna Uganda akyasobola kubanga alina access ku service zonna eggwanga lizirina omuwanga munnansi zonna zaggwawo. How are you going to manage this country? Basoma budget ey'omwaka oguwedde ne bagaa nti ya buwumbi na buwumbi naye njala kugamba the fact is sente ze baga nti baziwandika mu budget tebazifunanga n'ebitongole byaggalawo indirect ebikyakola kubanga tebaagala kibagamba
sente zaagaana kati bagenda kusoma budget kino kye bagamba muka bagenda kusoma budget naye sente teziriiwo ne parliament gye mulaba MP si basasule abajaasi si basasule kati batandise kuteeka police kasitaziwera ssaawa kati mbwa amagezi bana Uganda muve mu kibuga before ssaawa 10 muggale w'amaduuka mudde waka otherwise bagenda kuyimiriza ku mmotoka yo bakunyagulule nandawe bagenda gitwala kubanga bawadde obuyinza abasirikale babayimirize nga bakinyo bajjeko ssente oba oli wa boda oba oli wa taxi oba oli mayika oba oli wa dduuka oba oli waki bagenda kuba bakati bakukwate bakuvuunikibwa n'ebinusu babijjemu kubanga tebalina ssente nawo bennyini tebazirina kubanga they messed up the whole system and nobody can talk about this. They think that they know, but they know nothing about economics. You can't remove the economic powers to the indigenous Ugandans and hand over those powers to the foreigners. You missed each and everything. Companies is on the Sonia. Olwakafa k'ensonyi bazzawo n'ekitongole ky'onnyonyi twakibyemu debituli kyonna kyafa era nabagamba kige bajja bagala ennyonyi ya Uganda yagudde abantu bana bafiiramu insurance yaganywe basasula mu kirinde nembagamba egenda kugwa mwakitegedde nze sikyagala kuyomba na mu buli kyembaga mugenda kirabako kubanga kiri mu kkubo kijja kati badde babuzeebuze bino bageka abire mu 7 Windows zo tusobola kubira ku video kuba tojja bisobola. That's why nti kati balina system nakoze posting abimazo bakuva ku airport ne bagamba katulina okutakolinga ekigambo kye bayita internal affairs office. Lwaki ye office egaba passport. One, Uganda is tubadde ne advantage okusinga abaddugavu abala bonna ku continent ya Africa. One, tubadde humble, educated and respected. Nchidam, Uganda is tubadde ne advantage against all African race, African people across Africa ku international level. But due to the reckless and the corruption in the Ministry of Internal Affairs, they have connived with the foreigners to give out our national passports to Ghanaians, Nigerians, and other African countries, most especially the West African countries. Even the Eastern Central African countries, including Eritreans, Ethiopians, Kenyans, and others, they are holding our national passports. But how are they using these passports? Fraud, drug trafficking, and human trafficking. Nchidam. Abannayuganda tubadde n'omukisa okwetoola ensi yonna nga tukulembeza ebintu bino wammanga. One, tubadde n'empisa nga tuli beetowaze twasoma. Ng'era abantu batwagala nnyo. Naye olw'obuli bw'enguzi obwefumbekedde mu ggwanga Uganda, ekitongole ekya Internal Affairs ekigaba passport kigwadde passport abasajja baba mu West Africa ne bakozesa passport zaffe mu kufera mu kutambuza abantu mu ngeri emenya amateeka n'okutambulizaako enjaga. Image ekifaananyi kyadde ky'abana Uganda mu Uganda wonna bali kifudde. Waliwo ensi passport ya Uganda yotafuna trust, yotafuna visa. Waliwo ensi ng'okumanya nti oli muna Uganda, you are in trouble. Kubanga abantu bakozesa passport eyo bagufudde mugano okutrafficking abantu, that is human trafficking, okutambulizaako enjaga n'okuttirako abantu n'okubbirako banka. Naye ng'ogenda okumubuuza bamutadde mu kye tuyita screening oba interview, intensive interview, bagenda okufind out nga mu Nigeria, mu Ghana, nga si mu Uganda, but the passport he has esoma Uganda. Nenga mu Uganda muganya mu passport, including myself. Kuba buli passport mugitunda million wakati w'ettaano ku 10. Nchiddamu mugabe passport ne muziwa aba Nigeria, aba Ghana, aba Eritrea, aba Ethiopia, including national identification.
inze kamwa koogera ne munyima passport kubanga anjugira bimutayagala kuwulira bemuzuwa ba image kichifana kichibalagala na Uganda. Right now wekyogera mu Dubai bana Uganda bali mu kutawana wa passports mugabira ba Nigeria. Bana Uganda Thailand bali mu kutawana passports mu ba Nigeria. Bana Uganda Vietnam bali mu kutawana wa passports mu ba Nigeria. Bana Uganda wano nyiri wendi bali mbuzi kwa passports mu ba Nigeria. Kere Saudi Arabia, kere Rudawa. No sango mu Somalia nga ina national identification ya Uganda ne passport. Lumbuye mwaji nyema. Kubanga anjugala mutagala kuwulira. Kati mwayingiza millions z'abalundu n'abanyarwanda bonna bagenda kufuna national identification ne passports. Abachina balina passport za Uganda bazigula $1 gumu kitundu. Abayindi balina passport ze bazigula $1 gumu kitundu ogwa $1. Ejibaita internal affairs egaba passport. Ugandans across the world are suffering now. Their image has been destroyed by the Ministry of Internal Affairs by issuing passport to wrong people who have destroyed the Ugandan image across the world. Even Ugandans, they are not welcomed in some countries because of their bad record. But in fact, when you check, those are not Ugandans. They are foreigners who are being given our national passports. But you will look into records. Now, Uganda. That's why when you call them Banyarwanda, Gabanyiga. Bulimwe ni neri wawe ya namaso. Hina yombwa. Himwazi mwa bikabinji. So bako ita nti limbwa gundi ate wakati limbwa gundi. Chitekeza you are hiding your identification. Why? You must be proud to be what you are. Bana tebachasona bawa mu njumba tebachasona bawa nyumba zibapangisa mu nsizi balimu kubanga balina records ezitambya ku passport za zimwa issuing. Mbasome the records za companies na government zali zitadonga zino ko accommodating abada Uganda bonna. Right now, transport company ya government Museveni ya jimu ne batabani be baddukanya government transport companies. Ettaka na muri tutte. Buli kimu kitutte mwagala tuberere uddawa. Eyo gye bayita internal affairs. Tugenza kunnira. All the executive board members, they are from Rwanda. They work 5 days. The rest, they rent 2 days. Babera mu Rwanda. Beba managing nira across the country. National identification cards are weighted and they are supposed to be issued to each and every indigenous Ugandan. But right now, 40% of all Ugandans, they don't have national identification card because those people who are supposed to register Uganda, they fail to do that work because they ask a lot of questions. If they find out that you're indigenous Ugandans, they deny you. They can put your data into the system, but to get your national identification, it's not easy. It needs you to get Jesus' number and call him to ask him whether your national identification is in the system. Chikweta kisokubira Yesu mbuzi nti daga mutu yange jeri ngoli munira we wandisa. It is easy possible kuinza data mu system. Chikweta teka kone bigalo. But okufuna national identification si kyangu. Kubanga abachimbo n'abanyarwanda. Fun enough, branches zabezo na jezili ukwetola Uganda, they even failed to pay rent for those buildings. Bagala totwala bizimbe by'abantu. Northern Uganda afunye reports ne mu West Yuna.
nira we yateka office zaayo balandi odi babanja sente mpya n'enkadde ate baagala kusobola balandi na kwete kutwala bibizimbe byabwe including northern Uganda kubanga bo bajja kuwamba. When you talk about it, nabagamba, this is my tribalism. Mwaka mulya. What is tribalism? Nsi kijosanga munansi obutuuze bwe expiring after 10 years. Which country have you ever visited and you met someone, an indigenous person of that country, and his originality or residence expires after 10 years? Tell you, monsieur, it's only applied in Uganda. Kubanga bachimanyi nti every day, every week, every month, they bring all the import foreigners to occupy over Uganda. So they have to use that chance of ever importing foreigners, occupying mubutuzi wa bugweko. Time will reach begenti teri kufuna national identification card ngoreda bazo occupying bazina ba foreigners. What are you going to do? Parliament ejjudde abakazi n'abasajja bakulu abalina ebirevu balina embutuzi balina entumo za kasasiro batudde batesanga nabo bennyini identification zaabwe zinaatera okuggwako ne teri yali akibuzaako kidiscussingako. National identification card, a passport can expire, but a national identification card, ngobutuze buko myaka 10, bugwa konzera rudawa. Myaka 10 yiri ku national identification, bugigwa konzera rudawa. Passport is okay, but then national identification card, tegwako. But ne parliament yennyini omuli bagamba asoma bonna endaga muntu zabuzigwako after 10 years ne bakeera ku macha ne bambala busuuti ne bambala amasuuti n'engalabi zaabwe tugenda kuteesa agenda okuteesa nationality egwako after 10 years naye nga ye yayisa amateeka takimanyi no watunulira n'onyone ku mazzi n'ogakamba zino embata zaneti oba tuli mu nsi ki? Buli afuna sera yagala kugula nyumba mu Bulaya. Nuba tumira mutone kukulu munoge bali bategira nakuki. Niba MP bennyini abatesa mateeka. Endaga mutu zizikwa after 10 years nyali mu parliament ya tesa. That meant any time basobola nga tuli mu Uganda. Oje bayitanira tugenze ku kitongole kigaba driving license. So wubyo buli obufa mama ekiri mu kugaba license z'emmotoka driving license. Oh, wali obubbi eyo sigenda yo nenjala bagamba. The mother of all these catastrophes and problems is just one single man, Yoseri Tibahaburwa Rutabasirwa, the son of Karekezi and Sierra Tamzezede and Sangabisibe, the owner of moving toilet, is the obstacle of the development of Uganda, both politically, socially, religiously, economically. Is the problem. The rest are just comedians. To stop all those comedians, just switch off the microphone, they will shut up. Honorable. My name is Honorable Tinka Simire, but you ask him, bring out your national identification. That identification expires after 10 years. He's the honorable member of parliament. What is your name?
the speaker of Uganda, Anita Amongi Birangirangi, Nabatulege. Can you bring your national identification? Why is it that it expires after 10 years? Nange simanyi mbwa. Tuna na mtu ukulumanuga nsiki gitulimu tetulina kati kamba bule kino mugenda kutya national identification is a fee mu data system ya tetulina data system ensenzi singo kunjizina data system which data system when they register you as a citizen they have your bazita batya fingerprints. Bwa ku registering ngoli citizen mana fingerprints. Fingerprints zino tebetaga ne bwe bafuna ne wotateka yo linyalyo no take fingerprints ku scanners ezo. But you bamanyirawo gwani akuzaala tata wo mama wo ne address wosula. Genda ku kisawe ntebo take fingerprints ba ku internal affairs. You can't trace a Uganda national identification anywhere ya ku Google ba wantu wonna ko system tetulina data kubanga n'abafa tetumanyi namba yabo ntuufu n'abazali bate bayingira mu system ozala bazazi mwana amuteka wali certificate yazadde sabwezi amanya ge mkitawe bakwagenda tayingidde mu system abantu abafuba kyayina endaga muntu zikola bajja sente ku account bajja sente ku mobile money bakyagula n'ettaka mu Uganda bafu system wense akola ficho kino you face yo cosmology kama scan gana maso gemuza mu Dubai sibazi je kamas oteke liso mu scan but tiriyo nedireto no yabbibo oli yabbake mbate na kaseke bamugo bake misinde empijinga twale taka byonna bivo record zo ne Uganda ne mu 7 ke nyini teyemanyi yo seri teyemanyi mubuli twamuga lete bikwogera ko amanya getagamanyi Gia somera tamanyiyo abana bayino kunji tabamanyi ne munsi mwazalibwa tamanyiyo kitawe tamumanyi afuga ne yafuga munsi ezina system just a mere number plate ne bonkola ne kwata number plate mbangenda kufuna wenanga wenku to gule bonkola no gena nofuna number plate fone chiwedde mu Uganda wa border kube obwa taxa kube ojaji no nyemyaka kasanvu kubire kone kubiki na mali muge mama odamo okoma odi mu munso tuzalire yeso mulanga to mufunye kubanga system mfuvolongoto tetulina data system mu Uganda mufu museza kule muri mu Dubai oteka botesiriso skale okay kakwerege Sudani wasomera Masaka wabbaka emiyembe ja Namboze bwayingira sekendule ne mugenda mugira mu Kidiba mwabbe bikaje ejindi record zo namo system nga bweziri ya Uganda osanga nababbi bali mu parliament real criminals bamba parliament bakwata abakazi tebalabirira baana abambabbako abalabatemu abalabasezi abalabalogo ali mu parliament ode member parliament kwa record ziriwo we don't have records mulimu ababbi bakondo baberanga bayiwero balazi abala tebachalabire basala makazi nkumuli tebalabira abaana begana embuto abala batta abantu abala babbi bamataka bali mu parliament batudde kubanga we don't have records they are member kati omusubiri ndagenda kutesi that's when they were arrogant kuba batementi wali mu America kebere Kenya kebere rudawa don't sura kwa smoke kebere kwa siwana the moment bataka binyamuse bwayingira nasale walona nako mwana muno wa nasale nomukuba boto bwayingira primary ntiye
Wabapani wa gundi. Wabapani wa lizi wa Bobby. Bwayingira secondary. Mwabange likaje chanda mukaka. Tojja tulina ugenda kwesimba ku office wa denero. Kuva buto bakuteka ko records. Ne Uganda ababbi bali mu parliament. Gosubire bagenda kuteesa ki? Bagenda kuteesa ki? By mistake kale bakuyingiza mu no qualifying ne bakuwandika by mistake no yingira no wangula akalufu. Baddamu ne bakunoonyerezaako era records zivaayo gena kulaba ganti gundi bamu disqualifies bamuvana muvuna ntu was a mistake omuyingiza mu office. But we lack data. Kyovula buli mbuzi zijja mu Uganda ziyingira ne zituula omwo ne zitandika okubajjagana ne zizimba embuto. Ladies and gentlemen, for me, I'm not surprised for each and everything which is taking place in Uganda. Because Uganda as a country, we lack data system. To the extent all the leaders who are in the system right now, 90% of them, they're criminals. But because we don't have the data system, we can't trace their criminal records, including MPs, including the president and the full board of the State House, all are criminals. But because we don't have data and records to pin them, that's why they are there. They're arrogantly misusing government utilities and government funds because they have a history of criminality. But for us, we don't have better to trace them. For me, I'm not surprised for each and everything which is taking place in Uganda because we are dealing with the criminals from the president up to the chairman of LC5. Up to chairman LC1, all are criminals. Bonna babbi. Kwensi cheta ku banka nonga mbusereze walu yazi withdraw. Ngandi ndi Saudi nonga tisere bazi withdraw nza mu banka. Ndi wana tulukai nonga mbusereze bazi jeyo mu banka. Mobile money sereze bazi jeyo mbuzena zijeyo. Nti atomula Oriya waambye omuntu nakuweleze sente teko sente bato omuntu wonge simu zino mu Uganda zi registered omuntu munankubire simu nti botaweleza sente ku nambiro mobile money watu gena mutta mu Uganda insi cheyo omubbi akubira omuntu nyini sigo yawambye ko mulamuga botasindika sente ku mobile money ku sente ku simu eno tugenda kutto omuntu wo nenga all telephone numbers in Uganda they are registered. Ba MP bonna abali makomera beba kugamba nti honorable Segirinya wa Sewanya na afudde towakana kubanga ali mu critical condition. Even the president today went there to visit him, but the police stopped Mr. President to visit him. The policeman who confessed the president and the entire congregation informed them, please first go and seek permission from the administrator. Then I asked myself, since when the police officers, they were deployed at Mulago Hospital just asking questions to the visitors? Gentleman, go police abadde ayimiriza omukulembeze ombuuza ngani oli musabo oli kirina oli kuki police eina koma waliko security wali wawero wabuchalusi na bugate but a full policeman mu uniform abasajja bayingidde olole bali wagulu mu dwaliro obabuuza mbu you're not supposed to enter here, you must get the order from the administrator. Are you an administrator? Idiot. Shame upon you. Let the administrators come and intervene, but not your policeman. Where do you get the audacity? Are you the owner of Mulago Hospital? Since when the police officers acting on behalf of the administrators of Mulago Hospital? What are you hiding? Sewanya ne bambukira ti yafudde temuwakana ne tumusabira muganda afoye mukama amusoose because system is volongoto. Teyagina kugaba bintu bino
kubanze nabagambya ina 0.5 GB ku video lero giveeko kabere mu 7 giveeko kabere genet giveeko endowooza ya moya munguba no ulira ensinga mulimu sente zina semu serial numbers noti ya mitwe mulimu sente zina semu serial numbers zitambuza economy mu nsiki Deputy Speaker ngaba masanyalaze Speaker aba bakazi babasajja nabba buli kimu nabba ne sente muli wanguzi nazira report mbage ekizibu kya Uganda we are dealing with the criminals the parliament is full of criminals kubanga tetuyina data system esobola ku identifying abantu bano so don't be surprised if these MPs behave the way how they behave right now because all are criminals won't never be bagambe kyenyaja kivunda kuva ku mutwe ali waggulu lisenkagale simubbi mulwadde aweta n'empise kumbi n'atuma omusajja ajjalimbe ku nsi yonna Bohamo Enterprises he's worth $1 billion really nga n'akataba ka East Africa tekamumanyi nako tekamwogera nako omuntu okuweza $1 million ne bwe ziba 10 Forbes ngoli mu Africa okunoonyerezaako gomanya balina $1 billion mu Africa $1 billion mu Africa ati mwatunyalira bana mwatunyalira we are still dying like cockroaches because the system is rotten. The system is run by the mafias and the uneducated people who call themselves to be professionals, but they are lacking leadership skills. Some people, they learn from jobs and they have fake degrees. Never some of us bayika windows kuba cow mentality. Yaba judde mitwe. Every day we are losing professionals going out to look for green pastures to sigaza n'embuzi. Banange mwebale kungoberera mwebale kula videos zino tujja kudda ku Lwokusatu ne open roof namwatulira mu kuba amasimu gammwe buli mu mwatulire nze nasalawo bwa platform buli kimu kyogere omuntu atyo muyita kyali mwegendereze nnyo ate mwawule ekitakambagawo wakati w'eppera n'entula mwawule Omunyarwanda ku Munyankole bano beeteka Banyankole si Banyankole bano bavandimwe Banyarwanda and it's good it's me myself who identify these people nembajja Banyankole so si buli gw'osanga ayagala Munyankole nti Munyankole no Omunyankole bw'aba ayogera n'aba ayogera Luganda aba ayogera Luzungu 2-3 ngaddayo mu Lunyankole Omunyarwanda bw'ajjokka bafulenyi nga bayogera olulimi alwogera lwonna nateekamu n'ebisoko bwe bayita Omunyarwanda pure tebabalimba figa zaabwe tezibula ziringa za nte za nusu Bulaaya bwewanvuiri balinga kaloti zino ezaki eze Vietnam bali arrogant balina ebibuno biddugavu balyawo tebategeerekeka reasoning capacity enfu Abanyankole bemmanyi abansomesa bennakuza nabo emitwe gino gikola balinga basoga Omunyankole indigina nsoli gino Windows zikola reasoning capacity ngezi nnyo inga ya musoga the most clever tribes in Uganda zimanyikiddwa sijja zisoma muzimanyi by the indigenous Banyankole balina Windows zikola the moment you meet someone and discuss no liranga Windows ziliawo zetaga update don't ask ya valuddawa but the future zitobuuza indigenous Uganda balowozanga Bakiga balowozanga Basoga nga Baganda and they are not proud like these stupid people. The moment kasomugane mwenyeega na tota wano obumaze mu identifying reasoning capacity enfu bali arrogant Windows tebabula nasomesa Banyankole nasoma na Banyankole mbamanyi
nabana bayika Windows ababbi gobotya no tukale wera bie atotandika okunoonya biwabbye. The same applies to Museveni. Watunda all protestant bodies on zitunda. Atonoonya ba investor. Chembaga these people are very easy to identify. Yatunda enkumbi kati ata agenda China kusa kugula nkumbi. In the simple time. Yatunda enkumbi yali alimisa mu nnimiro. Kati ata atuuse enkuba etonya sizo nayagala mmere agenze China gula nkumbi. N'ogamba bano sibangu bakuzuula. Bakuzuula. Bano bangu bakuzuula. Abba nerabira byabbye ali n'alinoonya nkata kyaliraba. Bangu bakuwawula tabamalira budde. Nzira sina utawula munyankole yenna. Sina utawula mu indigenous Uganda yenna. Otalwangirwa abaana abasajja babindiizi. Abefuula ndi baagala tumalawo ne mission zaabwe lutalo lulyawo. Awo wogenda okulya okuva okukomba essowaani. Ndekebule mu ayasinike ebinyo mu tribalism. Abanyankole bakazi n'abasajja batu baavu wazana bataka bagatwala mujja mu sinika ebinyo. Cow mentality, bawula cow mentality. Batambula n'emiggo. Kufuwa mpa. Kutambula na bundo buno obuti obusenya amannyo buno nakatekero nasenya amannyo bwatyabo. Akutte mungu alina omuga akutadde mu kabina ko yesigame tobuuza oyo. Ayambadde suuti ekunikidde alya era kubate tobuuza ani oyo. Abali ennyama ene ennyama y'obufi bataddeko butungulu bataddeko biki batudde amagulu agagiza ati asitamye tobuuza be baani abo. They are very easy to identify. Ombuza question yabanga amira capital zine zeza gundi za mpikulo okusimbuza question ngamba gatemereza bwatalingange muka. They are very easy to identify. They can't reason. They can't reason. Nakugamba leta muhozi ne Sayo Solomon Kampala. Obate ku national television oba wechi papula wali. Ngano musomesa wali omuntu question abuza questions wali bateke wali. Oli general full general ono mwana wali mu secretary natuna senior 4 owo papula batandiko babuza. Nabasimhozi leta omuntu omulala yenna otandika obabuuza ojja kulaba. They are very easy to identify. Ne bwabera ne PhD la sigala nga cow mentality mwali. Kati nze tusobola kunnimbe ya abansomesa baali banyankole. Mr. Buyinza ne Madam Tulyamuleera. Benasoma na bali banyankole n'abaganda n'abakiga n'abateso n'abakiku n'abagereka primary school tona kyo nimba. Nkoze nawo mu makampuni mangi nnyo namba manyi. Aina Banyarwanda akuze nabo. And they are some humble Banyarwanda. Nga they hate Museveni. Kati gutusubula kunimba naba. Bonamba manyi. Gomuteka mu interview jona ngatani kutemereza amasa bangambira mpikulo kusibwate. Bambuza kibuza dambirala. Atalika kunda tu bangu bakutegeera. Nabadira kulokuta mondeke. Ogwange eno video mugitambuze ku social media wonna wosanga omuntu wa NRM nga akuzaabuza abantu mbasomedde lwaki mubona abona. Government ezaso ku danka gamwebiri zali zitaddewo system nga zikola business bannayuganda bafuna emirimu nga terigenda kuba kyeyo. Kuki abantu bagendangayo nga bagenze kuseekinga asylum olwa political instability ezali mu Uganda oba ogenda okuwumulako so sigenda kuba kyeyo. Tuwa muntu wa NRM democracy walidako.
because you are dealing with the criminals. May God bless you. Stay safe. Mbagala nnyo mwenna. Ndoza ne bwentema. Video wedde mukusule bulungi.